yange etukayo bulungi nnyo ddala. Ate gomuna atali wakasawa ngoli ku mulimu go ku Facebook page ya ABS TV official page jendi eyalugana Rich Intale nayo kwendi era sharing kono ku ya Irene Nakazibwe ku Facebook. You can stream live no berango mpona live and clear no ku YouTube mbera Instagram Twitter mbera yenyo omwana mlenzo olugana Rich Intale asasanya programs ku mikutu ejenjawulo gwe nali mu nseye bwedo oba gwe ayine simu oba ali mu office ali ku mulimu obera tufuna live and clear program ine ebera mu ebintu bingi nyo byesane dokumenti omanya tuna mawulire agenjawulo abona munange tutuya tukuwa gamanchi agaita mu lunaku fene obunanzo bafuna kasengeja ne tugasengeja ne tufuna manga g'omulamwa ne tuberanga tugakutusako butelevo omugenyi wange power that was set down Jabambuli nteka zaabwe zibatuseko n'ensonga endala Mukisa. Thank you so much for coming Mukisa John wali in the next segment. Emma tukutoka tebe olewe chiruma okuba nti alina ali kumpewo akokolera oli mukumula abulabi chikulume eno kanjivuge bwobu nenga Emma naye atuse but is mulwadde kabere kaundoza anyumire omoya adali onga abantu bamunda bako nkalega manga bamugabuga nti omwana gwokola naye nga muzibu nnyo nga takiraba kati Emma bera kawo olawo omuntu gwokola naye bwafana ojja kuveyo onjajinge nengo kamera nyina ko omwana balenzi go baita Sally Edgar Wycliffe oyo no muzibu nnyo ye producer na kamera olwalero yaliko ate mu control room waliyo omwana goita Rich Intale ye kaye mwero aliko original banne bonna bega semo kizigo iyagana ba Avon yaliko original. Anyway nenga munene let me start mawulege tuyina nga kusunsulire straight away mumanye meche tuyina mu program eyo nako olwale bingi betulina omwami Luswata atuzalira mama waffe wa Buganda nakulo yazikidwa bade mpule bintu bingi Bobi Wine kati Kyagulanyi tebachayina nkwatagana na mukulu Kiza Besije. But I was very happy but alabyenga nga olimba luno olugamba buno laba yowe kibe kirungi oluganda okutula wamu nga balina kwagalana okwa Yesu kwe yakola ki kwe yaba bakayimba okatukiridde nakulo jibona lebe Besije nga akota ndoza nsubira eja Bobi abera mutabani we nga amwadde haga nga batudde mu kifo kimu nga bayinga ndaba bateesa kungere bili muguma kela kujikwasaganya bata nengano zabana vya mazika nyoza bana yaba naye batuso banyana kuzino kata okufira kwa chuka abo munyuba bakawa kabe kiruma bana yabufuzi bo bulakunganidde abantu bagiribanga opportunity okubandi basasanya kigambo kyabwe akati Bobi we yatuuka niba batayogedde Olija wati baba nga bafuna embozi yabwe kubanga olatuse bwati omusekuzikana ko kyangalana ndulu nevuga ningama what is this going on onda kuzika of zamani ningama mwana natwagazachi tuli munaku yafe tuli mukungu bagera tata wafe ate ye avuddeyo ali mu kucyankalanya niba mtanachi yakoze yeze buzinga abuza ku bantu abadde ate babantu bacyankalanya bucyankalanya obachi mukyamo okirira nnyo munatwogezaako mbulu kyankalanya okuzika ne munange jabaddeyo nnyo mukulu zaako bakati yanabera vice president mu nsempye yengule simanyi ko mukulu bwabera zakabera which is okay bwena atimu bwetyo eyabavubukanga nga yewaddeyo kati kilo yagamba nti abavubuka mwetale nnyo ebyobufuzi ndoza bamuwuliriza because zaake mwana mutonyo nange musinga obukulu wadde byakola bya kikulu naye mulaba nnyo ngali kulisegererwa Kyagulanyi ndoza ya musubuza nti wonomberako ennyo engule bwenjitikula omanyi buli muntu ajja ne mission ye ndoza bayina entegeragana yaabwe nti nze engule tujja kigaba nobeerenga second ye kambuze ani vice president good ani vice president w'eggwanga lino munansanyu mumanyi kyeka wikirifaana mungamba ani vice president w'eggwanga lino anyway ajai na ulira ko lumuntu ayakayisekandi nendoza nza munsensubize muna acting vice president sakandi muchimo ocherekede president wafo egwanga chimu chimusombwa anyway nabye ko lutindo lwejinja waneno batongoza nenda ba mukulu yambala nangato yani kozali ngato zani za canvas engato zibamuwa mwetongoleza olutindo lejinja nemula omuchala ngazambadde negundi ngazambadde ngato eza canvas zibamu omujolere
omuyimbi oli ezimu nga ava ebweru aha omwami oyo yamutwanira engato lyajjana okukyalako wano era engato ezo zeyaguliramu olutindo lw'ejjinja hakati ekyamazeeko jjo enviri ku mutwe nendaba nga tebaluddaabiriza mbuluyina atatereera baluze mu klubu omola balukola repair neneebuuza ezo sente zavuddewo ate wa musolo nazo ezasooka ezalukola zaali zaani kati ate essaawa eno baluzizeemu ne balukola bali kulutereeza baluyani yalukola naye ate sinawuleyo kibonerezo kiweebwa abo abalukola mu ng'etali yabwe esimbu ng'essaawa eno olutindo olupya luli under repair sikitegeera lwaki mwina bayizayo mwe bantu mwe bakagira mwe n'abalala mwina ebyokutubuulira bingi ku ssente zaffe olutindo lwakola omukulu n'alutongoza mukate za canvas mujikira bulungi nnyo kandi saa 2 mbulira ana repair kiki ekyabaawo you have to explain more samindi yanoga ebimwe byali bifu ani yabireeta kyanaavu nayinzibwa sente zaani ezo mwakompasate nzo obera sente zaffe ezo eza OTT ze mwaziza ku lutindo we need to know ebintu ebyo tubitegeere bulungi nnyo nnyini ddala ngezigera maaso simanyi nakiwala kyayagaza mwana w'abandi fresh kid mama nakiwala mbadde nkusaba olitako wane nankulabye ng'oyambuka wano ng'odda ku kino Bomba Road nzanzewo abaana ku macanga balina amayuga agazimba ng'abaana bazimba emimiro ng'abaana basula ku kkubo mbanzikirira ano ku street za kampani ensangayo bwana obulanga bungi buli ku kkubo buzinza amagulu webuti bulina akasowani wakati nga busaba buyambi nenzikira nensanga nengenda emulago ng'endabire y'abaana nga si nnungi nnyo ngamba ekiruddu nga abaana gye babajjanjabira nga si wa mulembe mbadde nsaba maama nakiwala nga naakulemerako nnyo ko fresh kids sima fresh kids agenda kwesemba bane mumbulire ebufuzi byayingidde mu mwana oba waliwoko enkola endala so kino ebintu bingi biresize mbyogera nze kana y'abantu n'ebigambo by'abantu ebogera basubye ekigenda maaso nakiwala omwana amwagaza ki amulemeddeko yetusobola okukwata ekkuba agende mu maka g'omwana we bamwaze bamuyigge nibagera wansi w'ekitanda omwana ngazi agamba nti yaswaziddwa ekkatendo zonna n'aziwanika ng'anoonya fresh kid lwaki omwana oyo oli mukumukolako mawulire oba gwe olina ekigendererwa kyo yetusobola gati $5,000,000 zeyatusuubiza teyazituwa nemugamba nyamba ku mwana wese fayo ono muleke manager amulabirira naye manager nti amulabirira lwaki tonyambako ono wasanya 5 nakyo nagamba $5,000,000 ajazire teyazireta nasuubiza okukolera omwana oyo mpaka P7 tanakiyakola tune P7 nako tekyalina kyeyamba nakiwala wewumuzeeko ebyokukola olina bingi mu kyalo abaana balya bubi basula bubi tebasoma ge mazima gendako mu UP schools otunulire ekiri masomero ago embeera mbi ey'abaana nzo n'ensonga nkulu nnyo zaswayinza nyagadde nzituukireko embeera mbi nnyo ey'abaana ku nguudo bayitirivu nnyo tebannaggwako ate naasoma nga bweyetetenkanyinza ate omutaddeko akazito tunulira mu America Has Talent obwana bungi obulimu they are participating buyimba ekintu kitayinza kukkiriza it means nti abaana abo twandibadde tubalikira chance n'asoma nga bakola ebintu bye kati bw'omumalako emirembe omwana oyo muto mujja nakumuzingamya mu ngeri emu oba ye mumpi mumulemesa n'okukula kubanga akazito kasusse simanyi lwaki twali tusaba okukola ekyamagero ku luno omaleko abaana ku streets aliso bakolere kampu tulabe ng'olina enteekateeka gy'okoze abaana bamulekwa ng'olina kyobakoledde abali ku nguudo abalwadde abazima mayugo obeeko kyobakolera awo gy'onoobuukira fresh kid ne ono awala mpya esooka omuleke odde ku bano abali obubi awo no munange noza nakiwala ndowooza onfunye bulungi nnyo ne ministryo mubeere bantu bakulu muleke otusazaswaza muntu weebudde ekimala muwulidde bannyawe ne bassebo bandi awo ngenda okuwulira nti bano abaana last year babagana okukola ekivuluza mujjukira bulungi nnyo Christmas it was a Boxing Day ngamba Kyagulanyi ne banne kubanga olunaku lwe babakkiriza okuyimba kye baakola bagenda nga badda colors ezinyiza ezimalaka ezobula ddembe ly'omukulembeze ne bazikola ki ne bazambala eza red ne bayimba engule etamusanyusa kubanga engule egi yagijja wala mujjuke kyaleruwere musajja yabona abanereruwere mukitegera bulungi nnyo ate mujja ku ky'obuyinza owambala kala ezimumalako emirembe munnange ekivulu ekyo kyamuzaalira munnange ereenya nabeera nga takkirizibwa kuyimba ku kivulu kyonna era n'abategese baga nti kasamuteeka omwami oyo mumuteeka on your own risk akati nno jjo bagambye kampu ye ne bano bakozesa b'ebidongo ba Nubian bagambye embeera mbi okuva lwe bamustoppinga okukola ebivulu wano mu ggwanga naye ate bo balamu not balam balamu nedda si balamu Abitex ne Bajo bategese ekivulu ekyera nga baga nti bamumwenda otutimbe bw'ensimbi bo bamusasudde dda era mu Boxing Day tewali mukigenda baziiza mbu kugenda kusaabala mbu bawandika ekyabalese okukola olukuŋŋaana nti bawandikira poliisi ebbaluwa nga bagitegeeza nti poliisi tolina kuyisa akola kivulu no
police ina kusaba kola kivulu wabula ina kutegezebwako nti otulinawo ekivulu wekitebe eba obukumi nasa so kugista baba sebo ne banyabo nedda ne bagitegezaako ntulina ekivulu wekitebe kiti right now twana obudde buweddeyo twana kubaddamu nti bana ekikiriziddwa oba nedda oba ino obweralikiriwo obulanga bugenda maaso bukimu kigenda maaso police senaddamu yinza okukyakala yanga kiyakola omulundi oguwedde nolekyo Balwnye ne campaign group Abavuddemu n'abategesi Abitex ne Bajo nga baga nti bane police twagiwandiikira ensinjala mu kitegere naye sawe talina kyechakoze kyonna okutuddamu tugenda maaso n'okulanga ne police talina buyinza buto government evanga negana Balwnye toyimba nedda ne police n'akubaddamu ne enteekateeka zaabwe zikyagenda maaso ez'ekivulu ekyo ekya Boxing Day wali kwa Love Beach ebusabala katubirabe. Do what you want. I'm within the law. You are an officer of the law. Sabala tekiri cleared. Kitegeeza tekijja kubaayo. Wabwe kibaayo twali bade tukwatira wamu ffenna. Era tubategeeza nti ku Easter Monday tuli ku One Love Beach ebusabala. Endagaano twamala dda ozikola naye ne tumuwa obutitimbe bw'ensimbi besigenda kwogera wano. Ennaku z'omwezi nga 3 tuli ku Lila Hotel. Ijja kubala akutano mu Gwokutaano. Nsonga eno kubanga bwe biti bwe bibadde poliisi ebadde nga yeebuzaabuza n'efulanga etarisivinze mabaluwa gaffe ne bajja oluvannyuma ne bagamba tetwabawandiikira katutegeeza ensi nti twabawandiikira so that ensi emanya nti buli kye banaakola bajja kuba bakikoze mu mutima mubi. Teri kigenda bagana kujja busabala era tugenda kera ino His Excellency Bobi Wine ebima bigendayo ku Lwokuna mwe mujje babakuba omuziki teri kigenda bagana kwa President Museveni tavanga yona kiwandiko kitongole kigamba nti Bobi Wine okuyimba musango. Twetaaga okubeera sure tuteeketeeke bubye tuteekateeka nga byonna biri mu pulaani. Poliisi bakozi b'abantu ba bulijjo. Poliisi kigikatakatako okutuddamu nga tugiwandiikidde. Ndi muyimbi gwe mulimu gwenkola gwe mulimu okusobola okumbeezaawo nze ne famire yange n'abantu bange naye kuva ebaggalawo ebivulu byaffe nze sikyakola wadde n'ekikumi wadde tewakyaliwo mulimu naye nga te gavumenti yavaayo negamba mbu yalwanirira ddembe lyaffe. Nsaba taata wange taata Museveni ofuddeyo ku nsonga nyingi noyambe eggwanga lwaki toyamba at least Nubia nili bambi okubaluma jukira mami tasayimba nyimba yekka talina nimba lwayimba ne lukwata nga ali bwogo ali bwomu enyimba zana collab atazira tena esigaye kalanga ekinuma okuba nti omwana alingiza mu sowani efera kituluma ng'eggwanga nange kinuma naye mambi kaliska Nubiani kale kulwa Nubiani mambi ekivulu kino balama kuchira taaganya police ekologwa police naku sino yekataba ba Nigeria bakola ebintu ebitaliyo banyiga abantu ebinankani bakola batya negambuze amanya gali mu kunyiga abasajja egundi eswe egundi lwaki abasirikale mutu nyigira abasajja banange ekintu nekinnumya omutwe buli wagenda okwata namawulire nga lwaki fate mutunyigaako nange njagala nkoleyo omusango nabo bamunanyiga nange mwine ekyokunyiga lwaki munyiga bannammwe so poliisi yaffereka nayo ennaku zino yakyankalana Abanigeria bagireeta bamu bakola ebintu esategere endowooza buli mwakola omulimu gwe mu bwesimbu mumuwe restrictions nti bannange Kyagulanyi ogenda kuyimba toyambala toyogera bigambo bino toyambala kala naye tekala tezirina buzibu mwenga mwambala ezammwe nga mnekyankwanzi ffe tetuyomba siya nolwekyo ensonga ezo tuzikwate mu ngeri ya buntu bulamu kale mukikole okulwa Nubiani bami mubaleke bayimbe ate kati wala kino nga tosobola kukistopinga you can't stop music you can't stop Kyagulanyi wabanga yazze mujigano kubesijje bannange nakane message naye yaweddeko bwe takkiriza nti yaweddeko anyway naye ng'ensonga ezo tuzirekere abazivunaanyizibwa kunenze mu buwombeefu nzaba president waffe mulungi tali nga owe Sudan president waffe mulungi asobola okukwasaganya ensonga mu ngeri ya kintu kikulu so ate nsuubira n'ebitongole ebya security abivunaanyizibwako percentage nene nnyo n'ekyo nsaba bakwasaganya ensonga ezo bambi babaleke bayimbe tetuganya enyimbe zimu zitunyiza ne twaleke bayimbe ekirungi ffe president tukwagala nnyo ensi ekwagala nnyo ekivulu kyoli it will change nothing tesa kumalawo mukwano gwe tulina gyoli kwa byatukoledde mu ggwanga lino nowe mindi asena
tuba tuli awo ba crime preventers bavuddeyo basiba mativu olw'okuba nti munange mmere gye baawanga basirikale tebasasulwanga bali mu mbeera mbi bakomplaininga basaba batunula bo bagamba balina mabanja mayitirivu nnyo nti bo beewola ssente ogula emmere gye bawanga abasirikale agala essaawa eno bamaze ebbanga babanye nnyo baziddukamu banks zaagala bakwata olamabanja saawa kulandaganya ku nsonga eyo tuzirabe ezo ensonga then tukomawo tuzogereko. na DPS wakachiri ayinza kunda wanamanya nagamba ati ndalyemere y'omusajjoli waroje lyana nali njirimye mu Kampala na supplying to 20 million ku 20 million bampa ko million 4 asesenga district ebanja kumpi bukadde nga 8 ate eyo project yali esobola okubeesawo omuntu wa wansi omu ya supplying inti stamp eri kuno nga ya DPC era yekyalire mu office n'olunaku lwa leero oba CRO abamu kubakola ku biwandiiko byaffe era be bakyali mu kimu Uganda Police abeiganga abemayuge abebugiri abenamutumba aye president okuva bunesa brayenge emereyo ni sawa eno kaza kasende akamanku waire nange newole sente nga bannange era nange manjibwa era nange ndira ku nsiko tuna sente zaffe tugenda kuŋŋaanya abantu emitwalo 2 basobole okujja bagende gye basupplying emmere ekyamazima buli muntu alina we yateeka emmere police stations weziri we twateeka emmere era abasirikale abali emmere yaffe weebali. We can go and see the minister now. He want to see us. Then we request him that all the documents are with the police, and even this report which we have sent to His Excellency, we give the photocopy of this report as well as this letter also, and then he will do the need. But student ba crime preventers tryingirwamo omuyindi nengasia musiza bani muvuza boda atene ba crime preventers mwemale watusa ema wangamenti amomanyi yasa ali mukutabaganya parts zo two parties ezikani na center ne olena kalagere nagamba nti omu kwa crime preventers agament na sidikala wale mmere yafe webali babajire bagamba batya ale yajibawa bayisasula obutabajisasula Anera friends ba kusasula emmere eyo mpanga it's not the first time okulira nga abantu sima taabo kaboka nalako ne bali basubuzira nga bakayana ku nsonga y'okwa basirikale emmere ne bajiria ne babanga nange police ya Uganda nego banga musika bitizibu kiri ku mutwego eno mmere wagira ya mabanja twasasula kino kiri ku mutwego nendoza kino no need of okubateka ku pressure tibanange musasula abantu abasirikale munyiga abantu mbabebe mbafedati ya gasi nakwa juzi mukama yakola ekyamagero omusirikale omwe mwana I'm not celebrating bakewe kati ya gasi kala sasa galene naramanya bwe chuma senga badde wanabadde no complaining ate abasirikale monte muyina ansonya vana gamba police yakoze bwe tia gasi kola mu bana nesenga yali wabanne kale I'm not celebrating just njogedde ko kwogeza mtegere bwe chuma akati banaffe nganzize ku nsonga y'aba crime preventers mbadde nsaba tukola tusaza police mutuswaze ekimala mwe mubba omuli emmere y'obwerere nendoza bwekivunanyizibwako ensonga gye nemawule nga police etuswazizza buli ekibi kiri ku bojo mwagambye n'emmundu eziri registered kwega tuliyo gikambuuze kayima yalagawo abantu abo balina ebibuuzo bingi ebyokutamu ku mmere y'abantu kubanga ebiseera ebyo bebamu kubaagirya nyogeddako kwogezi bannange so ekisigala kigendako like kukirandagako nnyo bekikwatako musasula abantu abo anekyandoza egundi ebayijjawo eya crime preventers tekyakola naye akasente kabe kebateekamu tuyambe omuntu oyo wa wansi tuleme okufuna binyiizo bingi bwekikwatako kiyingiremu abawe sente if possible zibanga weziri bazibaddize bakigoberere bulungi bakinonyereze akanti obuzima munonyereza nnyo temumaliriza temukutula kwa mujjagamba tukinonyerezeeko tekijja kuggwa naye ndowooza kino kyo tekyeragisa kunonyereza buli eyawaayo emmere ng'alina obukakafu ng'alina ebiwandiiko ebiraga nti emmere yagiwaayo
abirete bamusasule kwa sente muzina ekutia nganda muzitambuzana zigende bwayise ne zidde kawempe ne ziddawa kuteza sente netibiri zimuyina sente so okwa abantu abo ne mbasasula sente zaabwe ne bava mu kayana kubanga ekito tekireka kifana kino ya police nga bukivyo buli muvyo ku police inazi nempisa embiye inena zino inena ziri fenga fa kitu swaza bwe nabbibwa mwe muri enguzi juzi bakwata museka mlamanga alidde enguzi mbwa agulirira beiro so bwe nafuna musango ngati ngulopewa mtu malako na fecho ekyokola oluzi bwoba wa kesi yo noba yabubbiwa bulirwa nguzi oba kulyaza amanya kati ndopewa nga namwe nyini be mwalya temunabisa solira so ekifanyi kya police ndoza bekikwatako Martin Ochola sinala Ochola okoze ku nsonga ku kifanyi kya police empisa zikyali nsiufu nga bwe zaali tuzikuke buli mwaka ese entebe ye olw'obulungi bw'eggwanga tubeerega tulimirira ensi yaffe kubanga yaffe tetulina wakulaga ge mazima so tusasule abatubanja twerongoose kubanga police tetusobola kuba n'empisa ezisemba because mwe mukwasa empisa omulimu gwammwe kutukuma butebenkevu na mirembe naye kati mulinga abatabangula emetabangula we are not happy tetuli basanyu tuli beeraliikirivu mwe mutukuuma ate mwe mututabangula emmere temutusasula ate mutukuba emiggo nemunyiga abasajja baffe tebakyakola ki let's go for a short break tukomewo n'omugenyi temuvaawo tebabanyiga Uganda Yesu yebaziwe amanya omusumba brother Medi Wakabu wa Bethesda Church of All Nations nze kenyini nze nkuyita ngena kuzomwezi 19 omwezi ogwokuna egenda kubeera Good Friday ojje mu kusaba kwa kuyita mu kiro njagala muletera abalwadde na buli muntu yenna embeera yonna yakulemerera ngenda kusabira buli muntu yenna mujje ku olunaku ngenda kubasabira mwenna embeera eterere lugenda kubeera lunaku lwa kutaano ebeera Good Friday muleeta abalema muleeta abazibe b'amaaso na buli mulwadde yenna mbayita abantu b'eruweero abantu b'ew'obulenzi abantu b'ebbombo na buli muntu yenna ndaba jangu ku lunaku olwo tusabeko gwayagala okumanya ebisingawo osobola okukuba ku namba z'essimu ezo z'olaba ne bakulagirira ekkanisa weeri n'osobola n'okwongera okumanya programu zaffe mukama abawo omukisa okubeera kino Yesu yambye iraye munange yegwe munange yegwe munange yita munange nakuzomwezi nga 27 on the date of 27th ngenda kuzomwezi nga 27 the date of 27th lugenda kuba lunaku lwa kusigibwa amafuta it will be the day of anointing naye amafuta gano but this anointing gagenda kwawukana ku ga bulijjo jangu osazeemu endagaano enkadde ezimu ozimanyi ezimu gwe wazikola endala si gwe wazikola zakolebwa bajjajjaabo jangu okole endagaano ne Katonda jangu okole endagaano y'obugagga jangu okole endagaano y'obulamu jangu okole endagaano y'okuzaala Breaking news. Kakati gano ge gatasobola kulinda ebonize sabukuluddwa omuzanyo omupya Love Triangle lenya era omusasi waffe gyali nnyo kubitutuusaako kuno gwabyewuunyo owayi gwabyewuunyo mpozi baguyitaani Love Triangle mu Luganda bampe ku mukyalo oyo wanyi Love Triangle naye nga gunanyuma ati ebonize mukitegeera era ate oyani alwanira akazindaalo egwe nkumanyi kati abantu basubire ki mu Love Triangle ebonize best show ever nedda tukozese Luganda ekyasinze mu zonna yesu magonya waba kiki ekiri mu muzanyo mugenda kulaba Love ate olabika ogitegeera nona mugenda kakasa Love Triangle lenya Love Triangle n'omuzungu ayogedde lenya oba gulimu ki guno gwakabi gwaki gwakabi naye byogera obitegeera bulungi nja kukiriza kulwakutano nga 12 ebo ku theatre Labonita ne Red Carpet batwanjulire n'abawala baneetaba mu mpaka za Miss Cave ez'akamalirizo weyongerayo 13 ne 14 ne Easter weekend yonna Love Triangle lenya
Stowell Therapy Services tujjanjaba endwadde nga sukali, pressure, ulcers, omugongo ogusesetuse, ebinywanga byesiba, okusanyalala, ebigere ebibabuukirira, omutwe oguluma buli kaseera, kamunguluze, okumyukirira amaaso, prostate cancer w'abasajja nga yakatandika, abasajja abateesobola nga sukali yabakuba, abakyala abalina ebizimba ku nnabaana oba fibroids, enseke eziruma nga zaazibikira. Tuwonya ebizibu by'abakyala abagenda mu nsonga ng'obulumi obuleetebwa cramps. Tusembeza amagi g'abakyala n'osobola okufuna olubuto. Tuwonya candida mu abakyala n'abaami abatalina appetite oba obwagazi. Mutweyune, tulina omukeeka gwaffe gwe mwebakako naddala mu abakyala n'otuuyana era nga gulimu ekirungo kya anti-aging ekiwonya embalabe, obutulututtu n'enkanyanya. Ekirungo kino ekya anti-aging kireetera omukyala okusigala ng'agenda mu nsonga paka ku myaka 55 ku 6 ng'omukyala yeebase ku mukeeka gwaffe guno w'omalirayo ddoozi yaffe. Kiba kizibu omuntu okutegeera emyaka gy'olina. Ekirungo kino ekya anti-aging kiziyiza envi paka ku myaka 6 ne bwe ziba zaakatandika zikomaawo. Stowell Therapy Services tusangibwa ku Gaba Road nga wakava ku American Embassy ey'Ensambya ku kizimbe kye bayita Turipati Mazima Mall okuliraana Umeme Offices Ensambya. Tukubireko ku 0772 43 44 oba 0701 0772 28. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Sheikh Dalaus buli lwakutaano tosubwa sawa 10 ngenda kubeera wano mu mpewo za ABS nga nkuttotolera ngeri ki gy'oyinza okuvunukamu ebizibu by'ensi eno. Tosubwa. Eno ya Easter Beach Carnival cheza Easter Money y'omwaka guno yakuyingira mu byafaayo ku Aero Beach Entebbe mu Nnyonyi Antiluma Events eyabudde bakomidye n'abayimbi bonna mu ggwanga babadde ku stage gaggadde esokedde ddala ku lubalama lw'ennyanja n'entimba obwaguuga era nga guno gwe gunaaba omulundi ogusokedde ddala okuba n'empaka z'amate okuva mu bizinga byonna mu ggwanga era ng'omuwanguzi nte owakubiri mbuzi owakusatu ndiga owakuna nkoko jangu ne famire yonna muli ekyennyanja nga bw'odigida mulete n'abaana ebyokuzanyisa byonna bwebiri omuli bouncing castles ne bakazanyikirizi b'abaana bonna ng'eseza omuto bikukujju bijja jingo tosobwa okulinnyako mu nnyonyi ku bwereere okuvuga mu lyato ne zi speedboat okuzanya endiba mu musenyu n'ebirala bingi byonna ku Easter Monday ku Aero Beach Entebbe mu Easter Beach Carnival emiryango gigulawo saa 2 ez'okumakya okuyingira mu dda ate abato budo byonna bikutuusibwako ekizigo sure deal Centenary Bank ne Soda Wali Ham olwo ne bitegekebwa Nuba Events. Shagana masone program Chameleone nkwaliriza mu kitundu kino ekyokubiri munina omugenyi omuvubuka envomolo bwene yabigera maaso bavubuka nga betanidde ebyobufuzi nzikiriza nti obolyawo bawuliriza Katikkiro kye yabagamba nti abavubuka ne Kabaka yakyogerako mutalidde nnyo ebyobufuzi kuno mwaka bakikoze nnyo Jona yes gwe Jona inyo jasinjagala John Mukisa tubaddeko naye enfunda eziwera nakati bwe tulina olunaku lwaleero mbuliza ku bantu abalabi ba ABS TV balamusizaako mwebale kulaba amakya amalungi n'okulaba ABS TV okumyayo tolina kitiibwa kyonna mu ggwanga muno nti kati awulomba buuzaako obabuuza omaze nze John Mukisa ndi musajja wa kiwenda kino ekya People Power ate ekirala ndi musajja nabyankyukakyuka atunulira ensonga mu ggwanga nga bwe ziyimiridde nga setuvuma gavumenti tetukola ki wabula nga tutunuliza ensonga nga bwe zikoze ki nemuzitekaawo okusala obulabe kituyamba tetuwa ku magezi wekyetaagisizza then abalina obuyinza ne balaba ekyokukola oyogedde bulungi ne beebeereramu tulina olunaku olwaliro lyatutunulya ensonga nsonga ntinitini kubanga akadde luusi tubana katono wadde nga tubana ebyokwogera bingi naye ndowooza nga sinagenda bana nabagambyewo ku nsonga za nakiwala okuba nti yesibe ku fresh kid ebigambo bingi byogeddwa naye nga titulaba abaana bangi they are suffering ku nguudo mu byalo tukira mu UPE abaana abasomero aga UPE okusinga naye tuli ddala mu byalo basomera mu uniform zabituli nga kiraga nti oba olyawo embeera tewomesa nakabulumu baana basinga obungi naddala abali mu kyalo lwaki emphasis agitadde nnyo ku fresh kid tonakulu kubako kyojyogerako gusoka mbeko ku video eyo ali mu control room tugirabe omukyala alajana
Tugan tule ku clip eyo omukyala oyo mama Fresh Kid tuwulire ebigambo bino so no omuntu afune ekifaananyi ekituufu kiki twogerako abazadde bo bagamba because tuwulira nnyo side y'omwana buuza manager n'ebirala nze nsoma tuwulire n'omuzadde kiki kyagamba bane mugamba nedda nakulaga mbukate ni ajiwanika waggulu nayingira nyumba yana najikuba ebifaananyi paka mu buliri mu bitanda agenda tuwa buliri agenda kola ki agenda kunzimbira nyumba bwe gabanga ge mateeka gaabwe nedda nga ye bwe yeewana nti akolera ku tteeka kyempisizza buno siina musango nadde ngenda lugendo lwange yiri eri jjinja Busoga nakubira essimu nga ndi mu paaka ne mugamba seriyo nagamba bitwalanga ebyokusaaga naye tugenda kusiba nanga bwe ntuuka ebuwenge ngende ku poliisi ne mugamba nnyabo nyinza okuba wenviiramu okutuuka ku poliisi nga kyetaagisa omutwalo nga sigulina mugwe genda oyogere n'abasirikale ompe essimu njogere nabo nze saagenze n'obudde wadde bumpiseeko ebintu binsobedde kubanga bwe twagenda ewa minisita yalaga nti ebintu minisita yatulaga nti ebintu alinga abivuddeko nakwasa omukazi oyo ensonga ezo atuwe guidelines kwolwo olunaku mukazi oyo nawanvuya ebintu paka kati alina okumanya gye tusula amanye okumanya buli kimu nze namugamba mbeera kumpi n'essomero ne manager abeera kumpi n'essomero nagamba ye alina okusooka okujja yatugamba ajja Lwakusatu teyajja tumulinze paka Lwakutaano ate ku Lwomukaaga tufunye programu zaffe ate atutabukira kati ayogera mbu awulira obulango mu mwana akuba ebivulu yatugamba okumaliriza ng'amaze kujja ate kati yeefuula ne tumugamba nga mmwe mwalumiriza nti mutuwadde obukadde 5 nga temubutuwadde era mugenda weri omwana paka kya 7 nga temubyogedde ne bannamawulire nabo basobola okukola ensonga zaabwe nga bwe bakola ki nga bwe baagala ezana zensonga akuludda l'omukyala tuwulidde bingi nakyola yagenze n'ennyumba n'alibikola sente ze basuubiza okubawa taziba lwaki tetulina nsonyi nze mu Uganda neewunya ekintu kimu bwe mba ntambula ku Kampala road wonna kujjudde abaana batalina kye balya ekirala nyina kye neebuuzaako ne ŋŋamba KCCA ne minisita waffe oyo omulungi Nakiwala Kiyingi lwaki yalemwa balemwa ensonga eno ey'abaana bali ku nguudo bali bubi tebalina bye basula tebalina kye balya why put much emphasis kwono omuntu eyejjeeyo yekka kubanga yeerandiza yekka era n'ebyokusoma ajja kumalako yekka ne bw'otamuteekako tteeka ne bw'otakola ki ajja kusoma nabadde ne pasita Bugembe yesterday naye yamumiitinga Fresh naye yamugamba ekintu kimu ezo ensonga ze zijja kuyita ezo zizo genda omu approaching nakola ki yamugamba bwe yamumiitinga nti Fresh Kid oli mwana muto era obutasoma buluma ki okuzi so now bw'otunuulira abayimbi banno essaawa eno abaliwo Jeffrey Lutaaya ali mu bitawo musajja wattu sibimanyi Ronald Mayinja naye akola ki yaddayo okusoma Walukagga naye yaddayo okukola ki kusoma so now namugamba nti essaawa eno bw'olabanga abakulu kitegeeza it is necessary nawo kyennyini ekibatuta okuddayo okusoma singa tekubaddeko amakulu tebandisomye okitegedde kati namugamba nti gwe kooli mwana muto you have to do your career naye at the same time nga okola ki osoma so now minister weewumuzeeko omwana ajja kusoma kubanga ne b'otalagidde kusoma nabo basomye abali kukuba bali nalekawo bazimbye basaba buyambi tabalabaabo abo okusingira ddala biwandikutteko ne tukulaba ng'oli Kampala road ogenda obukuŋŋaanya nga bwebuteeka mu mmotoka y'ennungi eyo bw'ogenda bw'obukuŋŋaanya bw'olumirirwa omukwano ogwo gw'abaana omulungi ennyo balumirirwe genda obajje ku nguudo tuyite naffe ku street nga tewali atusabiriza
naye ono yejjeeyo tumuleke agenda kusoma nyumba yaabwe okyogerako ki kakati ebifaananyi nakola ki ogenda otya mu nyumba y'omuntu ofukuze nga minisita kitegeeza oba weetadde ku levu ya wansi so nawulidde nti Rajiv mutabani wa Sudiri mwana yamuwadde asome paka lwakola ki lwalimalako nakyokola kikyanoonya alabika temuli mugumba ayinza okubanga ebbanga kati ebbanga libadde lyekulungudde nga tebamumanyi mu mawulire kakati n'agamba kanzije muki mu mawulire kubanga gwe naawe olaba ddala kyafokasingako nga tokola ki tukitegeera so now gwe minisita tukusaamu ekitiibwa mu kitiibwa kyo kyonna ekyobwa minisita naye tubadde tusaba ensonga bwe wagyogerako n'omwana wamusinkana kati weewummuzeeko olw'ensonga omwana ng'omwana yafunye scholarship kati gwe tetukyalina nnyo kyetukwetaaza waluŋŋamya tweyanzizza naye omwana ono avudde mu ggeto muleke akole ki yeebereremu ajja kusoma kati obudde butalaka cap njagala twogere ku mukulu wammwe akulembedde ekiwendo kyammwe ekya Peopel lwaki buli wagenda nze ndaba nga abantu abakyankalana tetukiyite ndi kukyankalanya bw'abeerezza okuziika obazze waliwo okuziika walumbe abeerezze mu mutima gwa kuziika abeerezze mu kampeyini abeerezze kukola ki kakati omukulu oyo Bobi Wine Kyagulanyi essaawa eno ekiri mu ggwanga abantu beetamiddwa okitegedde kakati baagala Dr. Besigye omulaba musajja mulungi era atutte struggle osooka owulirize kakati Dr. Besigye yatugamba nti omuntu yenna anajja alidinga ekisinde ky'okugjako mwami Museveni nga bw'amuyita yajja kuba mabegawe so now Bobi Wine azze oba Honorable Kyagulanyi kati bagamba nti biki eryokanga n'etonnya kakati bwe yatonnye Kyagulanyi najja n'alabanga w'amaanyi naye n'azuukuka n'atandika okukola ki okulwanirira ekifo kye ekyobwaki People's President so nga naye emyaka emabega gyonna giyiseewo ng'omukulu tajja yabiwummula kola ki oba pulezidenti kakati Dr. Besigye nze kyenkugamba nkumanyi naawe wali ondabyeko sebo taata tubadde tukusaba weewummuzeeko ffe tukuwa ekitiibwa nga dokita ekyokuliidinga asooka akirekere ono omuvubuka amaanyi mato amaanyi mapya nnyo lowooza olaba waayita ne bwatayogera abantu bokka abamubbirako so naawe Dr. Besigye bw'oba ddala oli munnabyankyukakyuka abantu bakulonze emirundi emeka emirundi miyitirivu nnyo era batukuwadde akalunange kennyini nakulondako so kati tuleke nokuwona omwana omupya agezeeko tulabe people change bwe bamukwata wano ku byaluwa basooka mukeberanjaga nga temuli yadde so ono omwana nze kyenzikirizamu pasita Yigayuna abiwulira wano enjiri abantu ne balokoka ne bava ku mukunya omwenge ne bava ku biyagayaga ne batereera so now tukkirize nti Bobi Wine ng'omuntu yakyuka ate n'amaanyi agalina so ekireetera okulaba nga abantu bayaayaana buli waayita bakola ki bayaayaana so ne pulezidenti waffe omulungi pulezidenti Museveni tetwagala bino bye Sudaani bikutuukeko tukussaamu ekitiibwa okuyaayaana kw'abannayuganda okuwulidde essaawa eno bagamba nti ennaafu is ennaafu ofuze nnyo tetwagala oveeko mu kugamba twagala tukusange lwakitula tukwebuuzeeko tugambe muzeeyi wafuga otya eggwanga lino emyaka 3 plus so Chameleone yazze kuba meeya ekifaananyi nkubye toki mu mbeera eyo Dr. Chameleone sebo tukusaamu ekitiibwa mu muziki gw'okuba naye bino ebintu ebyobwa meeya sooka otulekemu nabagulira enjayo nibajayo kasasiro tekimala ekyo tekimwisaako kakati eyo following gye walabye ey'abavubuka abo be walabye babadde bawulira ennyo nti obutakulabako kubanga oli celebrity naye tolowooza nti bululu so
Besigye wagikwatako wayimba nnyo mutubonga naawe ekintu okirimu nnyo kakati olowooza bannayuganda essaawa eno bakoze eki beerabidde tebeerabidde genda ku ballot paper sooka obuuze kulagadi ekyamubaako essaawa eno tosuubira nti osobola okufuna akalulu wewummuzeeko naye nga tetugaana kujja ku ballot paper beerako olabe kyetukola ki obubaka obusembayo nebaza nnyo ABS TV okutukyaza nebaza nnyo abagiddukanya naawe kenyini Irene okunkyaza mbasaba bya Mawokota South tweberere bawulira bangi abajja naye John Mukisa gwe mulamwa. Alright. Kanka Peter yangambe ne salo kanka Peter na akola program y'omukulembeze w'encha. Yangambe ne sayo nayo ajjalo baga South katolo bwama. Ye kwate ndoza abeko byakunganya se bagenda. Bavubuka bazze yakala yagamba mbagira mukala yamwe nenze yero sigiva. Kina kyekoze tena kibi kyekoze gwanga muntu akazaje. Tata kanchuka. television poli program amacha amalungi nze fortunate zizene sport mu macha amalungi nate olunaku olwaleero naye nga nkubuuzaako era nga njagala okutegeeza ku bannaffe aba access media bano bakola embroidery babrandinga bakolera sign post bakolera invitation card bakolera ebintu byonna ebigwa mu kkowe eryo era nga bw'oba obeetaaze olina bizinesi yo oyagala omuntu akuterawo ekipande batuukirire bali wali ku mirembe arcade ku nasa road bano bagenda kuba babitutuusaako mu budde obulungi ennyo ddini ddala ate nga n'ebisale byabwe bisaamusaamu byakuteesa kubira omulongo kafuto ku namba 0700 24 emumwenda musanvu musanvu 0700 24 emumwenda musanvu musanvu omulongo kato ajja kuba akubuukinga oba ajja kuba akutuusaako byonna bye weetaaga naye kankutwale butereevu ate mu mawulire okuvako mu nsiike ey'ebyemizannyo wano mu ggwanga eryaffe erya uganda olunaku olwajjo Sevens Uganda Premier League emipiira gyatojedde era nga bannaffe abafiira wali ku Masaka Recreation Center bakyazizza bannaffe aba Proline omupiira guno gwawedde maliri 0-0 naye nga gwabaddemuko enyumi kuba abafiira bagamba nga bulijjo bwe kimanyiddwa nti abafiira batera okulwana era ne ku mulundi guno banenyeza riiko kubanga bawudde maliri ne bannaffe aba Proline naye nga ate era bannaffe aba nde Jinja SS Kenya Jinja SS bo bakubye bannaffe aba Faida Black Angels goals zabadde 2-0 Sevens Uganda Premier League agenda kuddamu okutegera olunaku lugenda kuba lwakutaano era nga Vipers wali St Mary Stadium ekitende egenda kukyaza bannaffe aba URA ate nga ye Bright Stars agenda kuba akyaza bannaffe aba Police FC eyo Sevens Uganda Premier League tetuli beetegefu okutuusaako byonna ebinaaba bivuddeyo kati kankulu
tufunyeeko wabweru w'eggwanga olunaku olw'eggulo wabaddeyo empaka za UEFA Champions League twabaddemu second leg eya quarter finals nga bannaffe aba Manchester United bakiguddeko bagenze ne bakyalira Barcelona wali ku Camp Nou ne bakuba goals zabadde 3-2 ku 0 ate nga jjukira nti Barcelona era lwe yakyalira Man U gye bakuba goal yali emu ku 0. Kino kitegeeza nti Man U wano we tuli etulabyeko nnyo ejja tulinda olundi Champions League emulinde olundi erwanirire okubeera mu bana abasooka mu Premier League esobole okwetaba mu Champions League ate season eddako bo bannaffe aba Juventus nabo batusiibudde kuba bwe bakyalidde Ajax omwayo Ajax yabakuye goals zabadde 2 ku goal emu wadde nga Juventus yawangula first leg ya quarter finals zino olwokuba nti Ajax yamukubye Juventus bwatyo naye empaka zino yazisiibudde Champions League ne tuba nga kati abantu abakakasiddwa okwetaba mu semi-finals tulinayo bannaffe aba Barcelona ne bannaffe aba Ajax naye ng'empaka zino ziteyongerayo n'olunaku olwaleero bannaffe aba Liverpool bagenda kubisaamu engato bagende bakyaleko ekikoto ate ejjukira omupiira guno gwaggwa goals zaali 2 ku 0 kotolo yakyala mu Anfield naye nga ku mulundi guno Liverpool yegenda okukyala ku bana ababiri anaawangula agenda kusisinkana Barcelona mu semi-finals ate nga ye Manchester City leero akyaza bannaffe aba Tottenham bwe yakyalirako Tottenham mu kisaawe kya Tottenham yakokona goal emu ku 0 ku mulundi guno Manchester City yakyaza omupiira guno awangula ku bana ababiri agenda kuba asisinkana bannaffe. Let's head pitch side again as Des has rejoined Henrik Larsson. Being started. Oh, now the water is coming. I felt a little bit. Do you think they will do it, really? Listen, if Messi's on a revenge mission from the broken nose during last week's game, then it's going to be a problem. But Man United to stick to what they're good at, and that is pressing teams at times and countering and being clinical. If they can do that and bring this, they have a chance. Owen? Manchester United have done this. They've done it against Tottenham, Arsenal, Chelsea. Villarreal obwasembayo ng'obwasooka Villarreal Valencia yakuba Villarreal goals zaali 3 ku goal emu ye Benfica wadde yakuba Frankfurt goals zaali 4 ku 2 ku mulundi guno yagenda okubisaamu engato akyalire Frankfurt omwayo ate nga ne Chelsea agenda kukyaza bannaffe aba Slavia Praha njagala ojjukira nti Chelsea first leg yagiwangula ne goal emu ku 0. emipiira egyo giriyo olunaku lugenda kubeera lwanca era beerako sigala ku ABS television tetujja kuba tukutuusaako byonna ebinaaba bivuddeyo. Oli mulabi mulungi nnyo nnyini ddala weebale nnyo okuba ng'obadde naffe byonna gye twatandikidde. Bernard Awe Mukono nkutumiddeko nnyo oli mwambizi wa Manchester United era nkukubagiza nkuweereza condolences zange wakivuddeko naye ebyo bibaawo. Mami nkutumiddeko nnyo oli wakabi mu kintu kino Fei naawe nkutumiddeko namwenna abazibaddeko sigala ku ABS television tetweyamukuumuza ebirowoozo tubeere bulungi.